Olunaku olwaleero njagadde mbaweereza essaala eno nungi nnyo mubeere nga mugiwa abaana bammwe babeere nga bagiwuliriza. Yessaala omwana gy'asobola okubeera ng'awuliriza agiyingize mu bwongo bwe, olw'ensonga ebeera ejja muyamba nnyo. Abazadde essaala eno mugiwe abaana bagiwulirize babeere nga bagikwata. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, mugende mu maaso n'ogyegattako. Essaala yeeno mugiwulirize. Ekisinde eky'akawungeezi. Katonda wange nzikiriza ng'oli wano, nkusinza nkwagala n'okwagala kw'omwoyo gwange. Nkwebaza kuba ggwe wantonda n'onnunuza omwana wo gw'oyagala n'onfuula Omukristo, ate nkwebaza buli nneema gye wampa, naddala kubanga okuumye obulamu bwange mu lunaku luno. Osinzanga Katonda omu yekka era n'omwagaliranga ddala. Tulayiriranga bwereere mu linnya lya Katonda. Olongoosanga olunaku lwa Katonda, otyanga kitaawo ne nnyoko, tottanga, toyendanga, tobbanga, olekanga okuwaayiriza n'okulimba, teweegombanga mukazi w'abandi, teweegombanga bintu by'abandi. Katonda wange mpa enneema y'okumanya n'okubonerera ebibi bye nkoze leero. Tujjukire ebibi byaffe ebya leero. Tuddaabirize omutima gwa Yesu ogwasoggwa effumu okubeera ebibi byaffe. Amiina. Kakati essaala eyo mulimu ebigambo omwana omuto tugeze emyaka 14, 13 by'alina okuwuliriza nga bijja muyamba abeere ng'atambula nabyo mu bwongo bwe. N'olwekyo abazadde essaala eyo nnungi nnyo abaana bo okubeera nga bagiwuliriza. Naawe omukulu ekuyamba nnyo n'obeera ng'ogisaba buli lunaku naddala ng'onnyusa emirimu gyo, osobola ogiteekako obudde obw'akawungeezi n'obeera ng'ogiwuliriza. Kati n'olwekyo njagadde embeere nga ngibateerayo ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Mugende mu maaso n'okwegatta ku channel yaffe, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.